kiti Kenzo atambula omuntu ogu Kenzo yalemwa n'okukwatako Rema mulagako mu mataala g'abaatesi kale ka stage Kenzo waliwo ule yatambula enseno bannange ng'ali ne Rema n'aleka omwana waffe mu nnyumba omusajja oyo tayagaliza mutima muli tayinza kuwa wadde contact Big Eye weebale kwogerako omusajja yadde asaana gambako nze nkimanyi oyogeredde abayimbi bangi nnyo batunula banagana naye banna omwana oyo tali kuwa ku contact n'azeesigaliza n'atwala amayimba yiye kati singa tusindi namubuuza lwaki towa ku Fiki Fameyika Palaso saha abaana betuma lwaki towa ku baana bato omukisa taligenda wantu yenna ne banne agenda ogu buli we bali muyisa agenda omuntu ogu oyo omuntu wemba mulina kyemukola mumanya bumanya ina ebintu bingi ayagala nnyo sooka Eddy Kenzo nze asoose mu Grammy kati ndowooza ayagala agenda ku Jupiter ku mwezi Eva Kenzo ayagala abe nga yasooka kati awo abazungu bamwanguyira bamuga oyagala kusooka busoosi ti kubeera nominated si kuwangula ti umwaka ogujja gy'oli nga Kenzo yatuuse dda naye ng'entuuka gy'atuuka ku Grammy oba BET toyinza gitegeera bannange swangi za venue emanye ebintu ebyo ebya submission wa music Benon yategeera ebintu ebyo ne Steve Jean naye Kenzo eyakoma mu P7 yayalina okuyigiriza ate ba IT expert ng'egye ba submitting ennyimba Kenzo baako n'omutima uwa ku bukodyo baggulu ne Eddy tubere n'abayimbi ng'aba Nigeria si muntu omu kushayininga ku top yekka nze Isma ondaba lw'okuba ndi president I dedicate my time nga ngenda nga ba YouTuber bange ngenda mbakuza ngenda mbalala kusanga ba blogger baayo bali eyo bategeka basange president cause you must light many candles nayo omwana oyo agenda yekka newe yabeera ne Rema teyamutambuzaako wantu naawa kyovaala ba Rema agamba nti amuza bwe bulamu bwe bwonna amukkiriza okgenda mu ndongo amukkiriza zina freely okubeera n'emikwano naye omusajja yaliko omukazi mu nnyumba emyaka egi ebiri ng'atambula simanyi Senego wawwa yonna gy'agenze talina muyimbi gwe simulabanga baniyoko de stayira badduka mu big talent nga bakonye Pia Pound yali amukonyeza my girl my star look at her now ne big talent mwali mukonyeza omuyimbi wange Pia Pound twende tupate talent ya omumanyi mukonya baana mwe mwali mukonyeza omuyimbi wange New York de style yali akonedde Kenzo yigo okuchalinga ku remedy yigo gaba ku contact biga itakuyinako obuzibu kubanga nge neewunya mu butuufu ennyimba za Big Eye neza Kenzo teziyina njawulo mango juisiyo zezimule zikube wepwa zikube wepwa zezimu Biga yebuuza nga azibandi matiyo tebamunominatinga ate ngeno we banominate teri muna Uganda amanyi luyimba lwa Gimme Love ekyo nateekawo sente zabulwazirya tewali alumanyi I checked in all radio station Nimrod bonna bawandiise ba Primo aba Galaxy Nimrod ba radio presenter balaki genda ku Capital FM ku Sanyo FM ku Galaxy bakulagolwe ba oluyimba Gimme Love mu rotation no way teri muna Uganda alumanyi nina emitwalo 100 omuntu ajja nyimbire mu Gimme Love yes njagala nga nawa big talent onyimbire mu oluyimba lwe bayita Gimme Love mukama waabwe yennyini taluyimba abadde wano nga agenda ku buli bivulu no way as Kenzo sanga that song Big Eye as band material luyimba lw'amaanyi kati omusajja yeebuuza Big Eye oba omusajja yanjoola ttaka nga tuyimba bye bimu naye nga buli ssaawa gwe banominatinga
tinga omugezi nabawa akatabo bakopengamu naye empapula ezimu sebo nazikulamu nti nabawa akatabo bakopengamu naye ng'omugezi empapula ezimu nazikulamu. Omwana teyakulamu empapula nawa banne akatabo akakalu. Oli ndowooza omumanyi yakulamu empapula nawa banne akatabo. Kati ne Kenzo waali biga yalingiza agenze ku nnyimbe ng'afiiriddwa amututte close ayambadde ne ku saati ezimufaanaganya alabe nga bamunominatinga naye omwana yayoola biga yettaka wa allahu yaalamu bali munominatinga dda naye azibandi matiriyo ne batamunominatinga wantu wonna oluyimba kabona mawanga oluyimba lwa bigayi lusingira ddala gimiravu tewali muntu amanyi gimiravu naye ne batamunome Kenzo lwaki towa bigayi contact. However big eye ebintu bya gravity oyino bikomya nzemba manya abantu abamanya amawulire ne showbiz mumulowooza bigayi musiru abaana bategeera nti ngenda tambulira kuki nokola ekintu nakitambulirako ba namenya amawulire tubadde tukyali ku gashiba ne manya aga spice ne samali nalyoka atekawo statement nga woolaba gravity nti basobola otegeera ekigendo tambulira ku mawulire ne bamanya gwanga Mujja gyali nti gamba nze nawandiika Mama Mia kati ekibuga kyonna okikyankalanya kati ne big eye naawe tewali contact yonna gy'oyagala ku Eddy Kenzo naye wategedde nti embazi bwe bayagula ngeri banyumya ku spice ne shiba wano wennyini big eye we nina okukubira bomu eno mbeere nga ntambulira intandem ne Eddy Kenzo kubanga okamanyi bulungi kagemu okuva mu Lion Island kati big eye yawangudde gukyali 3-0 big eye Kenzo muyitivu Eddy Kenzo mukyali ku 0 wabula kakutaawa luma Fikiravu yayogedde ebigambo mukama wako mewaleme gasaakulaba ng'onnwanira simanyi wabba essowaani y'omuceere simanyi wabba jibbiyero fiiki toyombanga wootyo eyo ennyumba ya kidongo bigayo mubadde mulina omumuteeka ndafaya nga abaaki nemwaleesere simanyi yabba essowaani y'omuceere mugule endala oyagala banga zali yagala namubbira essimu nti kyasinga omumisingamu bifaananyi by'abaana obwana bwa TikTok ne bumugamba naye ng'abaana gye bali nti yegula essimu obakuba ebifaananyi ebirala nenga tufudde alinzijja ku TikTok buli bukambwe ennyo naye nanyiigira obwana obwo mpaka we nabuvaako kati I just like and laugh bakunyiiza abaana ba TikTok n'oyagala oyite mu ssimu bakola ng'emisuwa gyereeze ne bata vidiyo n'ogamba naye nze yayogera bweti kumbe bakutaddemu tekinologi. Mr. Frost naye senga nkwata lumu ku Mr. Frost waliwo abavubuka nga bana abalina obulasitalasita waliwo nanjogeza abeera awo tino naye ngenze mbamanyira anyway big eye yategedde ekigendo mutambuliza ku Grammy era kimukoledde ye yakubye lula napima nagamba keyefa bali eno tukimanyi opima mu lula nogamba baba kasita Isma ayogedde ku kino kati kaŋŋambe nti ategeeza Kasuku era Kasuku gwagamba ndowooza mwabire kati awo nga babikwata kuba bagezi baba balinze content talabye kati biga yabaze Kenzo n'agamba okumukongulaguleti nga kuwedde eno ye time gy'omukuba omusumaali namaziina bannange bigayo wawangudde omwana yabaze media fenna tuli ku kintu eki big eye official no doubt big eye yabaze nnyo kubanga yanyize batoni naye nga bantu bangi abayimbi bali ku saidi ya big eye nze nkubuulira okuwangula award kwabadde kulungi yes nenga si kulungi kweno time eri kamiliyoni si kamiliyoni tayagala award ya Kenzo nedda ali ku kivulu kye woteekawo district essaawa zino oba ose kivulu kye kati Grammy ya Kenzo giwangula yabadde
affectinga kamiliyoni nga yajjagala ejje ku Mande nga amaze Mande jja omwana abakuleeta Grammy ne people power mwabadde muwedde principal yagaye maama olaba ogwo gugenze kati yeeraliikirira gwa Brian White yeeraliikirira Brian White kuba Brian White n'agezaagwo mu Kampala essaawa zino ne $1,000,000 enjala eri mu Kampala n'obuzibu January bwaleese obwa school fees wallahi wosigaza basooja mu Nuupu nga nfa Brian White n'agwa Kampala ne $5,000,000 5 ate nga njogedde just 5 kati ate zibe 10 tewajja sigala ali mu struggle TikTok yagisuula abasigaddewo Grammy ya Kenzo ebadde bamaze naye bonna Eddy muto bagambye Bobby naga eringa gole ekubya omuti ozanya n'ebintu by'enseno bwe litandika okugoba kali olitegeera nti olina oba n'ennugu stored at a side at a certain time in life olina obba n'ennugu ng'eri wali si muntu kufuna buli kimu ng'olaba biga yagambye kanjogererewo ensi ereme egamba nti nalemwa Kenzo gwe najja naye n'ayitirira nnyo kati omugezi oyogererawo nti omusajja oyo wannooma tata simanyi password tagaba connection kati akuwe ya Busta Rhymes bigayi Kenzo alina contact ya Busta Rhymes agikuwe waliwo ya Drake bigayo yagala eriwa waliwo Drake waliwo Busta Rhymes bano bonna yabafunyeko contact oyagala eriwa timango juice yo mango juice yo oyino yigo bala showbiz bigayi baludde wano bamanya amawulire tenagamba kugula vite naye nga bigayi akalega agakaleeze nnyo aka Kenzo ayinaawo waleezeemu awo nange newemba bigayi mba mpulira bubi kyali wange gwe twajja ffenna sivangako mundu Big Eye Katonda n'amuwa super mega hit ng'azibandi material endala Big Eye ne bamunominate nga tuyijja laba ku star kyasinze okunyirira n'okuflossing bannange Big Eye anyirira naku zino ayina drone ayina emugoberera naye bw'otuuka ku Big Eye otegeerawo nti ogudde kwazibandi material ono big up on yourself Big Eye straight akayimba ka Juliana mwakawulidde the diva sang it out nga tukyakaayana naye yayimba atayimba ndowooza ye n'atakaayana n'atutera butezi kayimba tuwuliremu and one of kati waliwo basoosaako naye muganda wa baproducer tebabonabona na Juliana producer banguyirwa Juliana because bali bategeera ekyokuyimba abategeera ekyokunyeenya ekiwatu nabo weebali baligeya nkoona itsanga rotating eyo yetambula baligeya ki baligeya nkoona Uganda sukuma wiki twavudde dda ku birala kati tuli ku ki tuli ku Grammy nyimba za Eddy za Big Eye wiki ejja wabeewo akaaba wabeewo afa ng'era tetugutuuse wakati mu Juni nga tukyali awo eyatusuubiza okuggyako Museveni agamba bannaye nga ye banguwa omusajja simulaba kyokka omwaka gwanguwa Grammy yabadde mukutudde pata principal mu bantu abatayagadde Kenzo wangule si just mu bubi ng'ogamba bayandi wanguludde olulala ye principal wa Nuupu omuswiba yaguwonye lichuli alone ebintu biri ekampani ng'omuyimbi bamuyita Pretty Sophie youngest and baddest Pretty Sophie ye muyimbi gwe nina ineswanu naye voko okuyimba kabeera wali ne kanyimbiramu ne ngamba maama yono agenda oleeta Grammy yono si Kenzo si Kenzo
Pretty Sophie agenda oleeta Grammy. Oyinoba n'omwana alireetinga n'abagaba Grammy. Kenzo nga toddanga mu BET tebakunominatinga nga mu BET. Wakoma kululira omukati ogenze kati omaze Grammy oddako ki. Abayimbi beeretera n'ebintu ebireeta kati Kenzo naye musaasire. Ku topu aliyo yekka akola atya. Waje Spice Gadgets muli mutya mwebale kubanga temutya yes omuntu asaana kukalira musindi yatugambye by'okubeera mukwano gwa buli muntu byakyana kito osazeewo berula okubyeki okubyerula bangambye earthquake mu ttake kyebakoze bannayuganda mulyoke ettake mubuuze ku bannammwe abali Tukieti anti mweje muyita ttake Tukieti mu studio tugiyita kati abantu abali Tukieti bambi mubakubire ku masimu earthquake yagudde nga wamaanyi nnyo naye ebizimbe ebigudde simanyi bamulimu bannayuganda naye naabo abafiiridde tusaba Mukama Katonda abasaasire ensi bweziti ezo mu Uganda yensi ennungi teri earthquake jangu Uganda owone earthquake. Yes, Barcelona tuli ku ntiko 8 points clear of the La Liga. Twagala muntu yenna gwe tunasanga mu Premier League simanyi Arsenal mutuwulire Gagamero boss bebe kulu oli otya ssebo Arsenal nga mukola bikyuse tebakulya sente ssebo Man City ekyalina bali close nnyo naye nga nze ndi wa Barcelona and Leeds straight. Yes, akayimba bakaita ka Juliana bakaita mukwano mwamulabye omulungi mwamulabye gwe nalonze genda okalayikinge subscribe okimanye oli ready for gwanga Mujja Chameleon nakuzibula mbale powered by big events eranga amanyi geyongeredde ddala Hamisi National Stadium ekisinga okunsanyusa ku bantu buli batulaba n'amisi nga bagamba abasabirizi mwebale kusabiriza lwaki temugera ne mukola bannaye ng'okola ki nga amisi kyaliwo okola biki gwe lwana oyiga amisi nze sakyalina bosi wange amisi ebya bosi byavaawo dda safami colleague friend family friend blaza ebyo ebifaananyi bye mulaba twekuba olowooza simanyi tuyimiridde na mugagga yes naye ate omugagga kyali waffe kati gwe kola ebbanga lyonna mmwe abaagala okukola abatujuliza simanyi ffe twekolere sente zaffe kola kubanga oyinza oba osiika mandaazi muli oba okola sente zo isoke kola naye ebyokunyiigira abantu abali connected mukwano kikyakulumya nnyo omutwe kuba nobadde connected like eichuli kikyakulumya ogenda kundaba ne Chief Justice every important person kati ate nga nkola biki batugamba your connections is your capital kati oyagala nsiika amandaazi sebo tuveemu entuyozo ezimu oba oyagala nkube buloka oba nsitule 99 ondabe mu kikuubo nga nsitudde obusawo bwaki bwa sukaali kubanga walemu okwekonekitinga kati oyagala tukole kyekimu nedda bambi kati fe tukeera kuyiga sudiru bimusanyusa nsanze ntya sudiru n'oyingire wa sudiru ne munyumya ebigambo omutima n'ogulookinga nze ekiri tulookinga emitima kati gwe olw'okubanga tolina muntu gw'oyinza kwekonekitingako tomanyi Nabukeera nanyini bizimbe tomanyi Kirumira tomanyi Gideon Kirumira mutabani we tomanyi Rajivu tomanyi Sudiru kagamba olwokuba tobamanyi kati wootulaba nabo ng'onyiiga babbeega mukwano nga bwe twekubya nammwe abatundaazi obugoyegoye temutugamba nti babbeega kubanga tusanga abantu abalala ne twekubya nabo ebifaananyi temutunyiigira toyinza nyiiga nti Isma yeekubye ne Calvin Kayanja naye bwondaba ne amu n'onyiiga okyanyiiga nnyo that ekisaawe tukirina nagenze ne ŋŋamba amu nti abantu bagamba wagambye mbu olina 200 biliyoni ez'ekisaawe
amu nangamba nawemba nga kyenagambye nti era ali awo ayewuunya abamujega nambalira GDP ya Kenya eya Tanzania ngeri eya Kenya eri 49 trillion erigu nangamba kayata obwembanira 200 nzimbe kisimbe kya 200 billion kitegeeza nsinga East Africa yonna obugagga kubanga gundi GDP yabwe yonna mbanjirina naseka naye nangamba inene kesi Isma tie newemba we nagambye akaya nagenda kumpola abadde agenda kunyonge kuncontributingira ku sente oba agenda kuzinyima nti nabadde nchimye road nanga isibere temuli bogus tie inze amisi tie setaga kwewozaako mbantu kubikwatagana ne sente kuba yangambi tebagenda kumpola tebagenda kunga nti nchimye road bagiganidde sinti bagenda kunyongererako sinti nsaba kunsondera nedda yes nemugawa kimala chuli bali banafuya bagambye eki biki nemugajidayo bali balalubange bandekere naye nga still gochikuluma nti si mugagga ng'oyita ng'ogende wa Lwasa mu abagagga bamwe balwasa isoke yetalimu eyo context yabadde alowooza muyina ensonga endala naye okweditinga ne 200 billion isoke era still ali mu billions yangambye still era ndi mu billions 10 out of 10 kati gwe kikoze obubi ng'otulabye n'amisi kikyakukolera ddala bubi kubanga tugenda vuga amaato mu makage leero tuzanyire mu nnyumba ye otulabe nga twebase bikyakunyiiza nnyo yame naye ng'ekisaawe kyo kiri wala aboogera be bamu abajja okukuba enduulu nga kiwedde ekyo twakimanyira namata yadat ago owulira nti amisi yayogedde bubi tomwongera sente tomuwola kyeyangambye tocontributinga wowulira ayita bayagala bakole ekisaawe tojja yangambye ekiro ebyesente byo tetulina binegotiatinga kuba bangi benyumya nabo yangambye nakatu nagamba ikyuli olina osomesa abantu bo nti waliyo development ne modernization temwawula modernization ne development yes what do we need in Uganda? Do we need modernization or we need development? Kati tuyina development tuyina modernization mwetaaga okuba modernized temunnabeera modernized naye nga muli developed person yoizo mulawo omuntu ng'alina mpenkoni yes naye nga ate tali ki expose naye nga yafuna sente za mpenkoni kati Uganda tuyina development naye nga tuyina modernity tujja gizanyiramu otujjukize Isma temuyina wammwe nyewe muzanyira busi wammwe yes naye nga ffe tuzanya wetuwuga wetugweno wetwekuba ebifaananyi mpaka lwoli kimanyiira ekyo kyoyina kimanyiira that yes waliwo omukyala yampeereza obubaka nga buli sensitive nnyo ng'ate bwannaku baawe yakolanga wa Salimu Sale oba yakoleranga ne pulezidenti bambi ne babeera mu bulamu obulungi musajja we ng'afuna akasente mu posita simanyi musajja we ne yeewola akasente ne bafuna bye bazimba bambi Mukama n'amujjulula omukazi bimusobedde ekizimbe n'apartment bwe babadde babeera bwe bajja n'ekyokulya ekyabbaawe kye yazimba alaba bw'ati banka emugamba nti balina looni kyokka yali housewife tamanyi ku bya looni bamugamba essaawa zino banka bbaawe yalinayo looni nti insuwalensi ye yasasulako kitundu bannange omukazi yambulidde sitole nga nange ekyuli siina wenjitandikira abaali ab'ekitiibwa akazigo ke balimu anoonya wajja Jeno Salimu Salaamu nnyonnyola alabawo
naye ng'ebifaananyi byonna biraga bba ayimiridde n'essale ali n'essale ne Museveni singa bano baperegesi nga ba ADC ba PA baani bano abayimirira eno ng'osanze omukulu omukazi ali koutap ayina abaana ate ayina n'ab'omusajja be yali yaleeta mu bakazi abalala nga batereddemukko afunayo ne kasente batandika za apartment n'emizigo naye biba biggwa beebiti. Omwami yalwala ennaku 3 n'afa kati omukazi ali sitaaka abaana baali mu masomero ga bbeeyi kati babalina obbazza mu ga UPE. Do you get that transformation? Yankubidde omukazi yanga mother ayina abaana 3 omusajja yamulekera abalala 4 yamulabanga ali ne Salim Sale ne president langa ne sente zijja tamanyi wa kutandikira ali caught between a rock and a hard place. Era ebifaananyi ebyo simanyi ndowooza nja biteekayo buteesi namugambye mukyala nze gwogamba ekiri olabanga ayina eddoboozi naye bino byoŋŋamba bindi wala ngenda bitandikirawa naye nga mpulira peyini ku mutima naye nga wo bitandikira simanyiiwo mukwano ng'ompulira amannya agayina biki buli kimu kyonna kiraga buli kimu akirina era ddala omusajja yali akola ne genosale era ne pulezidenti naye oba yali akola ki nze naawe naye nga si mufere nti yamufera akasente kajjanga era ng'alina waakakima ne banka byonna naye omusajja yafa omukazi housewife kati bamugamba nti insurance yasasula ku looni katono banka ekyapa n'ekitwala byekirina kati omukazi wali ne bamugjawo kati ali mu buzigo buli obusembayo obubi ensinga ekyuse era nze nagamba ku Facebook yange nga njiguddewo kwesto yajinguzigulirawo ne Uduka Wewesi yajinjigiriza bigoponi yasefu Uduka Wewesi kwagala nyo chali wange kwagalira ddala coming soon naye nateekamu ekigambo nti hope for the best be prepared for the worst. Bw'owulira situation y'oli omukazi ogamba from grass to grace siye wansi wagu kati ono grace to grass. Mukama Katonda amukwatireko. Sirina bingi nnyo wabula bajjukiza nti abayimbi abali to watch out for Violator akavubuka ka Violator bw'anaavaamu ebyokwana abakazi n'amaaso agamuli mu ngalo Katale and Kando Ruth Ngendo kyo bambi kalina kali underrated kayimba bulungi nnyo naye mwegendereze Kalo Nantongo mmwe mwenna abayimbi abalowooza nti mwayitamu mwegendereze Kalo Nantongo Chosen Becky Kalo Nantongo Chosen Becky Ruth Ngendo Katale and Kando Violator Unknown Liam Voice abaana abato Pretty Sophie bebagenda leeta Grammy Award siba n'abayombo obuyombi timanyi teyandaga contact akulage contact ya Busta Rhymes ojagala ya Drake Big I. Do you want that contact? Hey, sente z'emyoga bazibba teziriyo IGG Kiryowa Kiwanuka ya confirming nti aba NSSF abakulu bayina billions of money on their account si kati wenkugamba nti bwe baba sente zo bazitwala mu NSSF wekebere nze siriba wazange ate bazitereka nti ozirye mbukadde ate buno waliwo obukadde obusinga buno siyinza tereka sente mu NSSF bweriterera nditereka speaker sinzo kola obulungi kachanga Uganda ebawo bamuyita Anita Among yakyasinzo yisa resolution enyingi mu shortest time okuva Uganda lo yabaawo
speaker akyasinza okukola mu shortest period of time ye speaker Anita Anet Among ne deputy we Tayebwa. Speaker Anita Among ebbanga ettono lyakaba speaker twerabira buli kadaga kye yali akoze. Ladies and gentlemen, let's pray and love our speaker, young, able-bodied, fluent, eloquent, confident and educated. Nobody else, no one else still. Hampam villas, ngoyagala okusula obulungi. Ntwala akaaga $1 furnitured. Amazzi agogera, apartment ezinyirira, obera ku express highway buli president wayitawo mulaba naye akulaba. Hampam villas wetusinzidde wali ku Arkwright. Nkubira ng'olina ssente ezo ove Switzerland okomewo mu Uganda obenga abeere Switzerland. Ababeere Sydney, same thing apply. Yeah, Uganda Blog Association ekutusako programu eno. Spamania ejikutusako ne Ajimiti eruwero bakuma visa wadibira ku lujja okaze entamu tovanga mu ttondo lya Tuzzi Ajimiti eruwero straight ichuli alone ani mbuza kuba blogger abenjawulo na Sif TV Jose the blogger Kenya media tubonge network na Bzi Sala Enza Dija Chigozi ba YouTube abenjawulo SB4 Ibrake Mukasa Kuku wa Zabanga Semaningene Kabata kubuza ko Kabata you are doing well Kabata okola bulungi walingo ngamba ichuli nkoze tia ichuli nkoze tia you are doing well nagana bu video bwezikizeyo mbulojiroje je mubera nekati you look good ensongoziwa I like you Kabata big up on yourself chakabinyo nani awo gwestatu midday Saimo Kapata Divorce Smith Sanchez Cookie Promotions number money Smith Sanchez Cookie Promotions Gagamero TV Omusoga Eclipse Western Uganda bloggers YouTubers Bachiga Facts mbagala nnyo mwenna at large. Keep doing what you do. Fred Mwesigwa cup of tea mtemwerabira kusubscribing ku Media Estate ne Franka Duke Mwesigwa corporate show jituberake yamanyi nnyo no ddala Abdom Delibada sinza mwerabira atani omulala Kabaka Penge. Yes, nkubuuzako n'ebitiibwa bingi nnyo wosinzidde. Live yo yanyumidde nnyo netobo live zo zemba ninze naye mwana onumya nange live zo zendaba sisobola kweraba ate n'olwawo okukola ndowoozaako mwana okitegeera boy wange naye nga nkwagala nnyo kwagaliza bisima byerere njagala ondabire Prince omugamba oli otya ati nzija ssaawa yonna anytime we there naye nga mwakitegedde nti papo pate nze mwogezi waayo ate Dubai gye ntuukiddewo olubadde okwogera ne bambuukingiragawo ekiri aliga artist ku posta kwendabikira ate nennyumirako wadde ng'abaana bato nze mukadde wa generation eno bantimba ne kuzi posta ab'e Dubai temwerabira abawagizi bange okugula ebimuli ebingi ennyo mulage ekiri omukwano ogw'enjawulo mbadde nagaana nga nava ku by'ennyonyi naye nzija ennaku ezi Buji Khalifa waggulu ku topu gye ngendo sula. Yes, ngende nvugemu ku ngamiya nvugemu ku bintu bafani bange mubeere ready okumitinga yichuli nobody else. Yes, Dubai me coming up ne papo party kuli wininwachi kuli yichuli kuli daga R7 VJ Massive Pro Kim Promotions wali Dubai tuli kuyachi ngambe kindekechi ichuli nga ngendo kwechangira wali jangola bejajjo omulembe guno mukiringe komwe nanga muliko yache lyate lya kabino tigenda bane Bolivia nakakandi bantu bategesedde ebirabo waliwo abansuubiza shopping
naye mukimanye nze ndi wa designer clothes. Yes, tompa bintu bya kiyayi olekayo at least Julia Loan Dubai mwetegeke Shebira Shedia Tyson King ba manager bange mwetegeke okuntambuza sebo chuli ba mu booking nga muyimbi nga waliyo abantu kati nga yawulidde empalana ku mutima nga poste mukoze bubi mwogere tuve wano yogera gwomanyi nti chuli ono posta yamuyitiriddeko tebali mutimba ku posta batubukinga nga bayimbi ogendo tulaba we tubaala mwongere mwamanyi ba blog ebiti kintu kigaziye enzigize gudde Jose de blogger sewo kyalabirawo kati ndiko papo patetua egenda London Sydney Denmark olaba wenfuse sita buli woba weddemu amaanyi teke ichuli fi example kati obadde oli awo Violeta sikusose ku posta ya papo pate Liam voice kwoli kwemuli topiki sente kwoli Viperay kwoli ku posta are you there sichuli bambukinga nga muyimbi ndi wa bay Dubai midea abe Dubai amikomi yecho tobuza ichuli ngenda kola ki ono kiyiga spokesperson Papo Pate International Lisa yanonze mukadaga nagamba omwogeza lyoko naye bwoba omanyi gwe kyanyiizizza ng'anyiize ku mutima ebweru w'eggwanga ne mu Uganda mwogere tuve wano kansome ngende kaye Gideoni kaye abantu bakumanyi onninako ennogu abantu bakumanyi bakuteereddewo Kaluma agambye kaye omulala agambye Eddy Mezaya omulala wuyo agambye Mindset Msiriki bantu be bagamba abaninako ennugu bo babamanyi bagambye kaye Calvin Kayanja Godfather I'm happy for you Moses Kakoza agambye happy kaye ne Kayanja nga bagala buli gwomwala gwendeeta gwe balipira tebaleeta wendeta Adija Kigozi ngencho mulaba agenzeyo kazinda naleta Sara Yenza buli wamu babe tebaleeta kintu kyonna si sirogani si ngombo si byana teba promoting abawala we maloba promoting nga baleeta emitwe bani abampalana Eddy Mezayo yasooka kaye Wisdom Calvin Kayanja Godfather kasuku taliko principal awo yampalana ayekolera abo bampalana balaba kyenina kyebeetaaga tebatrendinga naye nga mumutima bansekera naye nga mumutima tebanjagala mbakolera naye nga mumutima tebasiima newembatumira banzira mukungeya ng'obamanyi muwayiriza ate temuteekamu bakuwayiriza sometime you just kuwayiriza abatanjagala nga mubamanyi eyeekolera yes lumbuye yasiranira ettaki mu kaluumu ennamba ze zaagenda Godfather oyo tayinza kunjagala ensi yonna ekimanyi Godfather tanjagala ne Rushiba nalo terunjagala Farida Nakazi we watching how are you doing mukwano mbali mugambo no muli ba corporate muli ba Twitter temubeera ku live zaffe tusanyisa obbalaba ali atya abaana bali batya weeyisayisa ne buluno buli woolaga wansuubiza lanki ne sigifuna buli wookola emikolo tompita naye nga nze wuwonnaaka kyoyina omumanya nze wuwonnaaka tonneerabira nnaaka olwa buluno tonneerabira nnaaka yakola obunyama yeefuula ow'ekisa ne buliyera buluno ke nkutumiddeko nnyo twale tulina okulya lanki n'ate nengwamu pata yashira gasumba nga siina taata we ganyiigira Sira Gashumba tayinza kukola kintu ne sigenda taata wajja kunyiigira nza ntwalira ddala nti ndi muganda we era naageza atandaba ku mukolo Frank agamba naawe
bannange bw'owuliranga Sira akoze ekintu ndeka mpagire Sira sijja kusobola musajja ayagala mwana waatyo nze ku Sira kwendi mayite family tegunjagala ogwa bulaako ogwo tegunjagala abo n'ababbulunokke tebanjagala bankyawa binde batanjagala ng'omanyi nti Isma ono ye wamukuba yakukyawa nga wadde nga yankyawa Calvin Kayanja ye yanyiigira talina kyalireeta bendeeta be yeesibako ye waali kwesiba ku byendeese yali aleeseyo omuntu namugamba kola kiva mu Bwakadaama yagaana kola kiva mu Bwakadaama okyaze ani Doni Simanyasiya binde batanjagala buddo SS International Airport kyokka ngenda yitawo naye bagenda kuntunuulira Isma naye nga mu mutima tebanjagala abantu nula Isma bano begendereze nakitto Rema ne wallahi anti Rema tanjagala ku mukyokka ndifaniwe NSSF DJ Nimrodi anjagala Kayanja buddo SS nengezange nesanga adulia n'ensubugo weebulda wulira obusungu yogera abantu noga Isma bano bo tebali kusonyiwa leave my Farida alone Honorable Morris ngobye ku Farida Farida oyina abakwagala bannange lidemputa baawe tanjagala yankubira alo empozi za lidemputa lwaki tozijja ku internet nemwakumaaniina gwe maama we yangoba mu kikomera King's College buddo tenjagala bamutulaki International Airport kyokka mmwe mumpaga otegeera Kenzo naye waliwo wantunuulira ati twali mu White Party nga twerinanye tulina omugagga ogwo nga tulina omugagga omwekiro ekyo kati ng'omugagga atuli wakati nga talina waalaga mpisa mbi nga nange siina wendaga